Akakondo kalinga ka mwana muto, kalinga ka baby, ne musajja nga munene aneeyinza ka wemanyi nekyentegese poliisi nejja okuntaataaganya nga newegiwa misinde enjidduka. Program ey'okuziika omwagalo wa bwangi Mr. Update Segirinya emaze okubeera ng'efuluma era okusinziira ku biriwo already kati ali ku kitebe wali ekya Nope Makerere Kavule omulambo gwegenda okusula olunaku olwaleero nti afudde Lwakuna kitegeeza ku Lwokutaano bamutwale mu Parliament bamuwe ebitiibwa bye ng'omubaka wa Parliament ate bamwongereyo mu maka ge wali e Kasangati eyo gy'anaava kubanga nagwo omulambo gwenda okubeera nga gusulayo sayidizi eyo ate bamwolekeze e Masaka olwo munnange aziikibwe. Naye nga bw'olabyawo byebimu ku bigambo Segirinya byayogera nga ali ku kitanda nga mulwadde era obutambi bungi ku Segirinya ono ng'ogyeko obwo obukadde obwayita mu mboozi eno leero nga nkubuulira Segirinya Mohammed yaani wa gy'avudde. Segirinya yazaalibwa 1988 e Butale Kaddugala Masaka District wano mu Uganda era yazaalibwa mu famire y'Abakatuliki, yazaalibwa musajja Mukatuliki ne baganda be abalala bana ye nga ye first born. Segirinya bw'atyo yatutegeeza nti ng'akyali mwana muto kyajjukira nti yazaalibwa mu maka nga maavu nnyo era nti baamukaka ng'otunda ebikajjo. Taata we yamukaka ng'otunda ebikajjo basobole okubeera nga bafuna ekikulira amagala eddiba era ng'annyonnyola kitaawe ng'omusajja eyali omunafu kwegamba nga talinaawo nnyo. Endwadde zonna ze balaba bagenda kuzijjanjaba jasi nkiweemu time naye nze ngenda obulamu bugenda. Segirinya erinnya lye okusooka teyali Segirinya Mohammed wabula yali Richard Segirinya. Oluvannyuma bw'atyo n'asiramuka n'afuuka Mohammed Segirinya olwo munnange ng'afuuse omusiraamu okuva mu Bukatuliki. Segirinya era bw'atyo yategeeza nti mu kusoma kwe okwa primary yasomera Kaddugala Primary School n'afuna aggregates 13 mu kibiina eky'omusanvu era agamba nti yasomera Kaddugala Secondary School wamu ne Pimba sobira kubanga liri Pimbas Secondary School wano ekyebando yasomera secondary masomero ago abiri Kaddugala Secondary School wamu ne Pimbas Secondary School ekyebando. Ennaku 3 mbegandoza nebiri ku nsi badde sibimanyi naye nsaba Mukama Katonda ntaase kubanga amateeka g'abasawo gonna nga goberedde obulwadde bunnemeddeko kati guno mulundi gwa 3. Okusinziira munnange ku mpapula Segirinya ziyakozesa okubeera nga yeesimbawo kuba MP oba Kempe North ziraga nti alina certificate mu urban food experience okuva e Netherlands era nga yagisomera wano Uganda era nga Segirinya bw'atyo okusinziira ku mawulire galaga nti bw'atyo empapula ze zaali ziraga nti ziri equivalent oba zenkanankana neza senior ey'omukaaga era munnange bw'atyo yasobola okuyingira August House okuva lekiri nti munnange certificate eyo yali yenkanankana n'eya Uganda Advanced Certificate of Education ate nga
ye minimum qualification eyeetaagisa okubeera nga weesimbawo kuba MP. Ekibumba kyange kankitemuteme butemeteme. Ekibumba kyange kiriko amabwa amanene ennyo, kati n'ekirala nfuna power breathing system. Ekirunga sissa nembanga afeitinze nembanga afudde, era omuntu bw'atajja kunyeenya ozanyizwa mukuwunzika nga sizuukuse. Muhammad Sseggirinya yatandika okubeera nga amanyika mu bannayuganda bwe yatandika okubeera nga akuba amasimu ku radio station buli kaseera nga yeeyita Sseggirinya eddoboozi ly'ekyebando. Oluvannyuma bw'atyo munnange n'ayingirira omutimbagano era bw'atyo ne yeetuma Mr. Update. Olwo n'alondebwa ku bwa Road Councillor obwa Kampala Capital City era nga bw'atyo akiikirira abantu b'e Kawempe North 2016 paka 2021. Babuŋŋambye obulwadde brain what obw'obwongo, obulwadde obw'obwongo obw'okubeera ng'olinga avuddeko, ate obulwadde bubi nnyo bwe businze n'okunkosa kubanga mbeera awo nga ndaba omuntu ate nga ninga atamulaba, kati obulwadde nabwo bunkosezza nnyo. Mu 2021 Sseggirinya yeesimbawo ku kifo ky'omubaka Paalamenti owa Kawempe North. Bw'atyo munnange teyasobola kubeera ng'ayitamu bamumegga akalulu. 2016 ne yeesimbawo ku tikiti ya Forum for Democratic Change. Yagenda mu primaries eza Forum for Democratic Change era nga yagala kifo kya Kawempe North parliamentary seat munnange, era bw'atyo n'agwa teyasukka primaries. Olwo nno munnange n'ajja ne yeesimbawo ku bwa kansala okukiikirira abantu b'e Kawempe North wali ku City Hall wano mu Kampala, Kampala Capital City Authority. Akalulu yakawangula era munnange obwa kansala n'abwetikka. Nze kati kyempulira kati mpulira omubiri ng'ogugenda n'omutima ng'ogwagala okubuukamu olw'embeera gye ndimu. Kati abantu batenzi baweera ku kitanda kuba ne bw'oba mulwadde era abantu olina osigala ng'obaweereza kiba kiriwo. Mu 2021 Sseggirinya yeesimbawo ku bubaka bwa Kawempe North constituency wansi wa kaadi eya National Unity Platform. Bw'atyo n'awangula era yawangulira ddala Sulaiman Kidandala eyamuddirira, era bw'atyo Sulaiman Kidandala n'amuwaabira mu kkooti nti yabba akalulu yali talina buyigirize bumala n'ebirala ebiringa ebyo, naye munnange omusango kkooti n'egugoba n'erangira Sseggirinya nga omuwanguzi.